omuntu eyakutte akatambi kano Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo tukwebaza mukwano gwange oli ku Yugi naye Updates famire ya Ziko Saamu Sizilo Bango Mugumya yonna tuwuliriza. gye muli Kakati nno bannange amawulire agagenda mu mbakoowola maaso nga mbeegayirira byandibanga mujje si birungi eri mutwegatteko gavumenti ya tubanje mwami Yoweri muganda Kaguta Museveni waffe naddala Chief of Defence bamuteebe Force ave mu Muhoozi kya Kainerugaba Chambers agenda fiira mu kya Chambers omulambo gwe bagubuzzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama ng'agenda maaso n'okubanga awenjebwa buseenene banaye muveeyo mutwegatteko tubanje oluvannyuma lw'okuwambibwa abatategeerekeka mukwano gwange era ng'akabanga kabadde keekulunguludde era ng'ekiseera kiyiseewo gwe mukwano gwange ali ampuliriza naye akatambi okuwamatuka eri ne kasatulatinga mu bantu kagenze maaso n'okwewuniikiriza bannayuganda nga beebuuza kiki ekigenda maaso wano mu Uganda wabadde abuuza oba bagubuzzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gugenda fiira mu kya Chambers omulambo gwe bagubuzzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama n'obulamu bwabwe engeri gye butwalibwamu ng'obutali na value eri bannayuganda. Kakati njagala otunuulire akatambi ako nga wokalaba eyakatadde yenayina tetuumanyi naye kaze kasatulatinga ku mikutu emigattabantu akalaga Saamu Mugumya ng'ali mu mbeera mbi ng'agezaako okubeera nga yeerwanako embeera gy'alimu okusinza we yawambibwa embeera Chambers wabula katulaga ng'ali mu kifo kimu ng'eringa basement yakukuliddwa era nga tulabawo nekasitaani akalaga nti nno kano kanibanga keyeyambisa okubanga atambula kitegeeza ki kitegeeza yonna yonna gyali yalemala dda sinakiini obanga n'omugongo gwakutukadde nga takyasobola kuyinzaako wadde kyakuyimirira olw'ensonga nti nno byonna byonna akatambi bye kalambika byongera okuteeka omulabi mu mbeera ey'okweraliikirira oba Saamu Mugumya embeera gy'alimu oba embeera gy'alimu ekyalimu okusinziira nga bwe bamulaba n'akatambi kano. Oli ku Yugi Updates Ziko Sizilo Bango tuwuliriza gwatanatulunga kunkutegeeza tikirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoleko gubule gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tubanje Saamu Mugumya yalulizingibwa okuva mu Democratic Republic of Congo prison ng'ennaku z'omwezi ezitamanyikibwa bulungi naye tujjukira gwali mwezi gwa Oktoba mu mwaka 2022 we yasookera ddala okubeera nga lilizingibwa oluvannyuma lw'okumala emyaka 8 ng'awangadde mu detention yali atwalidde mu bibira bya Democratic Republic of Congo omwaka ogwa 2022 n'avaayo n'alilizingibwa era n'avaayo n'atunnyonnyola akawonvu n'akagga n'attottola ebikyamu byonna ebibadde bimukolebwako Saamu Mugumya wabula obutakulyaza amaanya nina kubanga nkuwa katandike gye bujjako mu maaso eyo nkulage Saamu Mugumya embeera gye yalimu ne kakati gy'alimu mutwegatteko tubanje muganda waffe ne bye yagenda maaso n'okunyonnyola oluvannyuma lw'okuzuuka amaze okulizingibwa okuva mu bibira bya Democratic Republic of Congo gye yali awambiddwa abazigu. Jjukira bulungi nnyo Saamu Mugumya yawambibwa oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 ebiseera ebyo baali bagenda mu maaso n'okubeera nga bawoominga okusalako Democratic Republic of Congo ate nga tujjukira bulungi nnyo mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame baali basaale nnyo okulaba nga babaakinga abayeekera bano ba M23 era bye biseera bye bimu Saamu Mugumya yawambibwa. Ono tujjukira bulungi nnyo yali Kinyana Mpindi eri Dr. Kizza Besigye era nga yamuyambako mu bintu ebimu era ne we yakwatibwa yali agenze maaso nga yanyigidde mu byobufuzi agenda kwesimbawo ku bubaka bwa Parliament yakwatibwa mu kibuga eky'Embarara era byonna ngenda kubanga mbikuwa mukwano gwange gwe osobole okubeera ng'obimanya. Wabula njagala okujjukiza nti oli ku Yugi Updates TV abali mu diaspora abali emitala wa Munyanja Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US munamuna mbatumiddeko nnyo mwebali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV nga tukyagenda mu maaso gwatanatwengako nyongera okujjukiza nti ekigambo subscribe ekiri wali wansi osobola okikoonako obeere ng'otweyungako obeere ng'ofollowinga buli kimu ekigenda mu maaso wetuba tujja tutunuulira current development eriwo oba ku mayitire ga
tugubanje nga tubanje emirambo gy'abakibalama gubule gubulire oluvannyuma lw'okukwatibwa jjajjo ly'abalamu mu mwaka gwa 2025 tujjukira bulungi nnyo oluvannyuma lw'okubanga amaze okumawo mu Uganda okuva mu buwaŋŋanguse gye yali ateekeddwa eyo gye yali adetainingiddwa yali mu Rukungiri district eyo ng'agenda kwesimbawo nga Rukungiri municipality parliament seat eyo nno nga yeesimbiddewo mu kibiina ekya People's Front for Freedom omulambo gwe bagubuzzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala yawambibwa abazigu abali bakutte emigemerawala abali mu plain t-shirt ku hoteeri emu mu Mbalala City yali awangaalira ennaku z'omwezi zaali 26 mu August omwaka 2025 Sam Mugumya bwe yawambibwa nejje guli kati abadde takubikangako kya Lubaale paka akatambi kano kafulumye obaani yakafulumizza tetumanyi gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza naye nga ky'oba omanya nti ebintu birungi si birungi wali eyo yenna yenna wabula tugubanje nga tubanje emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tubanje okulwanirira ku muntu waabwe beegattwamu ne bannayuganda okuteekako eddoboozi lyabwe banoonye wa amayitire ga Sam Mugumya yonna yonna gy'ali mpuliriza gwe mukwano gwange mpuliriza mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe akatambi kano bamutte ave mu kito kya Kyembaazi agenda fiira mu kito kya Kyembaazi omulambo gwe bagubuzzeewo tuleme ali mu detention facility emu ey'amagye era nga kalaga nti nno mulema n'obulema era nga waliwo ka walking frame kakozesa akakulaga nti nno nokyaleka ne backbone tekyayinza kuyimirira tekyayinza mutengerera wabula ensangi zino tulaba okutokyalinga okugenda mu maaso n'okweyongera mu gavumenti y'eggwanga Uganda okudideyininga okutokyalinga bannabyabufuzi naddala babakulembeza bali ku ludda oluvuganya gavumenti mu bibiina byabwe nga bagenda maaso n'okuwambibwa ne security agencies abamanyikiddwa obulungi abasinga kati bagira na uniform tebakyekweka naye omuntu n'awambibwa n'abulizibwawo paka banaye muveeyo mutwegatteko tubanje bannayuganda bagenda mu maaso n'okuvumirira ebikolwa nga bino gwe mukwano gwange mpuliriza kati embeera nga bwe nkugambye nti yakasatire gavumenti yennyini nnyini temanyi baani abafulumiza akatambi wabula kaze katambulira ku mikutu gya social media omusajja ono bukyanga awambibwa n'embeera gy'ali mu ssaawa zino bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanje emirambo gy'abakibalama yavaayo n'etuuza akazito ku chief of defence force muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lwa Sam Mugumya okubanga awambiddwa emupulizenting mu maaso g'omulamuzi emutwale mu kkooti awere ennembe n'emisango chief of defence force oba gavumenti gyevunaana Sam Mugumya wabula bino byonna byonna kooti yalinga eyiwa ensaano ku mazzi Sam Mugumya yayongera okubeera nga akuumibwa era ne weguli kati akyawenjebwa buseenene takubikako kyakati nno Uganda People's Defence Force UPDF yalemererwa okuvaayo okupulizentinga Sam Mugumya era neevaayo n'ebyegaananga bulijjo nti ye tebamulina mu kasitodi zaabwe ne mu fasiliti zaabwe taliiyo security agency we batyo bwe baavaayo okugamba kooti tetumumanyi era tetumulabangako tamanyikiddwako mufasilitizi zaffe taliyo kati kooti nebisobera nga bannayuganda bagenda tuuza mu maaso akazito ku kooti ne ku gavumenti ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu nga bibatuuzizzaako myaka tulabanga ensonga zigenda maaso twalabye eggulo jjojjo ly'abalamu Valukala ono komishona wa United Nation atuula ku komishona kakiiko aka komishoni mu United Nation baavuddeyo ne bakonda bakuritisaizinga gavumenti ya Uganda egenda mu maaso n'okubeera ng'egifudde mu ngalo okutoobola eddembe ly'obuntu okusiba okutta okucunya okuwamba abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga weegufudde omugano era nga UN egenda mu maaso n'okubeera ng'ewuuninga gavumenti oluvannyuma lw'okwayisaamu eggaali twalabye nga ababaka abamu ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abaali bawambibwa baliriizingibwa ne bannayuganda bagenda mu maaso
n'okwemulugunya nti abasibe baagala obaoli awo bakyalesiyo be bangi kakati tubadde tuli wano n'akatambi ka Sam Mugumya eyawambibwa ebbanga eriyise emabega nga nako kalabise ate nga kalaga nti ali mu detention facility eyo yonna gyali ayinza okuba atokyalingibwa atulugunyizibwa era nga akatambi kalaga bajja kusula mu asidi tujja gubanja nga tujja tugoberera tubanja emirambo gy'abakibalama gubule bannabyabufuzi abazi bawambibwa muveeyo mutwegatteko tubanja naye wabula ku mulundi guno kano akatambi kalina ye kazuukusizza obwongo era kalina ne kaloopi Sam Mugumya bwe yawambibwa abaateebwa mu biseera ebyo baavayo n'olugambo bagamba Sam Mugumya bamulabyeko ave mu ttokya ky'embaazi agenda fiira mu ttokya ky'embaazi omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako bajja kusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama abakulembeze oluvuganya gavumenti sako ne human rights activists baagenda maaso n'okudimandinga nga baagala baliriizinge mangu bateekawo production okufulumya balegitimenti abannabyabufuzi abawambiddwa nga bagoberera regiment court of law n'ekino era kikyali paka kati Sam Mugumya akyalira ku nsiko bajja gusula mu asidi wabula tetumanyi gyali yonna yonna tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama okusinziira katambi gwe nga wokalaba banaye muveeyo mutwegatteko tubanja Sam Mugumya ali mu mbeera ki njagala gye mu comment section oteekeyo endowooza yo gwe munnayuganda okusinziira ku bintu nga wobiraba kakati nno Sam Mugumya si yekka yekka bwe tulabye munnabyabufuzi azaawambibwa jjukira nti nno mu kukwatibwa ye mukama we yali atambula naye Dr. Kizza Besigye ne kaakati naye kati atemeza mabega wa Mitayimba saako ne looya we wa Dr. Kizza Besigye naye atemeza mabega wa Mitayimba kiki olowooza gavumenti yegenda mu maaso n'okubaza mu mbeera eno waki bufudde mugano gw'okuditaininga bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti gwalina ensonga ennungamu yakusaba ogituteerewawo mu comment section obutangaze bannayuganda olowooza waki gavumenti yaffe tekyayagala bannansi baayo eyagala kusigala mu ggwanga yokka yokka oba teyagala bavuganya naye ng'ate bwe tudda ku ekyo tuze tukirabe entakera nga gavumenti yaffe evaayo ng'egamba nti mwaka gwa 2026 wajja kuddamu kubeerawo oludda luvuganya gavumenti ezo ensonga twazirabako era abadde mu kabineti ya Mwami Kaguta Museveni baziba kinukanya entakera nga bagamba nti tebakyayagala ludda luvuganya era ne yaliko speaker wa parliament Nalongo ne Anita Mungu wamulaba nga 2 nti nze munnesige omwaka ogujja temujja kuddamu kulaba opposition omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tubanja omuntu eyakutte akatambi nyongera okujjukiza nti gwe ayakatweyongako oli ku Yugi Updates TV oba nawe ayagala okutweyongako wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko mbakowoola nga mbegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu ttokya ky'embaazi agenda fiira mu ttokya ky'embaazi omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubulire ddala ng'anyoonyezebwa ne kakati tanalirizingibwa ofundako jjukira nti olwo bannabyabufuzi azibawambibwa kati nga Muwanga Kivumbi yazze n'asuulibwa ku police station wali eri Nateete naye nga abadde amaze ennaku 19 nga ebitongole by'okwerinda ebyalabika mu katambi nga bimukwata mu lwatu byavayo ne byegaana ebigamba nga bisiba ku matu ga mbuzi 2 bo tebamanyi mayitire ga Muwanga Kivumbi ebyo twabiraba kakati era kalombolombo ka gavumenti oba ebitongole ebikuumaddembe okwenyigira mu bikolwa ebyokuwamba n'okutulugunya abali ku ludda oluvuganya gavumenti ate n'oluvannyuma ne beegaana mu kamera ebiseera ebisinga tulabanga ne ba journalist bakubibwa emiggo ne bawambibwako gadgets zaabwe ze bakozesa okukapukyalina information so ekitongole ekya United Nations kyavuddeyo ekikondembe nga ku nsonga zino era wenjogerera gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni bano bali mu kusatira
bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tubanja okufacilitatinga bannayuganda ne organisation ezigenda mu maaso okugeza public funds eziva western funds foreign funds eziva mu mawanga ag'ebunaayira ezaali zirinkingana mu ggwanga Uganda nga gavumenti ezitagetinze tekyayagala organisation ezo ekyo omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'okugulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tubanja omuntu okuva mu bibira bya Democratic Republic of Congo yali adetainingiddwa njagala owulirize famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu tto kya Chambers agenda fiira mu tto kya Chambers omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tubanja omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu tto kya Chambers agenda fiira mu tto kya Chambers omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tuba tweyakutte akatambi kano tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu tto kya Chambers agenda fiira mu tto kya Chambers omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tubanja omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu tto kya Chambers agenda fiira mu tto kya Chambers omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tubanja omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu tto kya Chambers agenda fiira mu tto kya Chambers omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tubanja omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu tto kya Chambers agenda fiira mu tto kya Chambers omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala banaye muveeyo mutwegatteko tubanja omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu tto kya Chambers agenda fiira mu tto kya Chambers gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako bajja gusula mu asidi tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama gubule gubulire ddala
banaye muveeyo mutwegatteko tubanje. Omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu kito kya Chambers, agenda fiira mu kito kya Chambers, omulambo gwe bagubuzzewo tuleme n'ogulabako. Bajja gusuula mu asidi, tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama, gubule gubulire ddala. Banaye muveeyo mutwegatteko tubanje. Omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu kito kya Chambers, agenda fiira mu kito kya Chambers, omulambo gwe bagubuzzewo tuleme n'ogulabako. Bajja gusuula mu asidi, tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama, gubule gubulire ddala. Banaye muveeyo mutwegatteko tubanje. Omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu kito kya Chambers, agenda fiira mu kito kya Chambers, omulambo gwe bagubuzzewo tuleme n'ogulabako. Bajja gusuula mu asidi, tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama, gubule gubulire ddala. Banaye muveeyo mutwegatteko tubanje. Omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu kito kya Chambers, agenda fiira mu kito kya Chambers, omulambo gwe bagubuzzewo tuleme n'ogulabako. Bajja gusuula mu asidi, tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama, gubule gubulire ddala. Banaye muveeyo mutwegatteko tubanje. Omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu kito kya Chambers, agenda fiira mu kito kya Chambers, omulambo gwe bagubuzzewo tuleme n'ogulabako. Bajja gusuula mu asidi, tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama, gubule gubulire ddala. Banaye muveeyo mutwegatteko tubanje. Omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu kito kya Chambers, agenda fiira mu kito kya Chambers, omulambo gwe bagubuzzewo tuleme n'ogulabako. Bajja gusuula mu asidi, tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama, gubule gubulire ddala. Banaye muveeyo mutwegatteko tubanje. Omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu kito kya Chambers, agenda fiira mu kito kya Chambers, omulambo gwe bagubuzzewo tuleme n'ogulabako. Bajja gusuula mu asidi, tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama, gubule gubulire ddala. Banaye muveeyo mutwegatteko tubanje. Omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe bamutte ave mu kito kya Chambers, agenda fiira mu kito kya Chambers, omulambo gwe bagubuzzewo tuleme n'ogulabako. Bajja gusuula mu asidi, tujja gubanja tugubanje nga tubanja emirambo gy'abakibalama, gubule gubulire ddala. Banaye muveeyo mutwegatteko tubanje. Omuntu eyakutte akatambi kano tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye famire ya Saamu Mugumya yonna gye muli bannange mbakoowoola nga mbeegayirira mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe
bamute ave mu kito kya Chambers. Agenda afiira mu kito kya Chambers, omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako. Bajja gusuula mu asidi, tujja guba mya yonna gye mbakowoola mbeegayirira. Mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe. Bamute ave mu kito kya Chambers. Agenda afiira mu kito kya Chambers, omulambo gwe bagubuzeewo tuleme n'ogulabako. Bajja gusuula mu asidi, tujja gubanja, tugubanje nga bwe tubanja emirambo gy'abakibalama, gubule gubulire ddala. Banaye muveeyo mutwegatteko tubanje. kubanga ddembe lyammwe era nabo balina eddembe lyabwe okubeera nga beeyagalira mu ggwanga. Naye famire ya Saamu Mugumya yonna mbagala nnyo era nga mbagaliza olunaku olulungi n'ekiro ekirungi. mujje mutwegatteko tubanje muganda waffe.